Kutandikwa y'omwezi guno omusuubuzi amanyiddwa nga Bosco Muwonge yali avudde mu mbeera ng'awadde abasuubuzi ennaku 14 okwamuka ettaka lye okutudde akatale ka Smart City Baza abangi ke baakazaako eri akatale ka Ggwanda gavumenti ke yali yawa abatembeeyi okukolerako okutandika omwaka oguwedde. Omusuubuzi ono yeemulugunya ku kya gavumenti okumukandaaliriza nga temuwa ssente zibakkiriziganyako era okukkakana ensonga zino Speaker wa Parliament Anita Among yaziyingiramu. Kindly write back to us on the actions that you've taken. Oluvannyuma gavumenti ng'eyita mu minisita wa Kampala Hajati Misa Kabanda wamu ne Paalamenti baawera okukola buli kisoboka okusasula omusuubuzi ono ensimbi ze eziri mu buwumbi 360 n'omusobyo era ne bamusaba abeere mugumiikiriza aleme kugobawo batembeeyi. Tugenda kuwandiika obukakafu obulaga nti ettaka tujja kulitwala nga bwe tugenda mu budget tuteekemu ssente ze mu budget tusobole okuba nga tumuwaako ssente mu bitundutundu. Kyokka bino olwaga mu matu g'abeeyita bannannyini ttaka okuli Nora Eseza Nakibuuka n'abalala ne balukoleeza nti gavumenti kyegenda okukola okusasula omusuubuzi Bosco Muwonge kikyamu kuba ettaka lye yeesibako sirirye nga balina obujulizi obulaga nti baamuguzaako kitundu ku ttaka lino so si lyonna. Ekyapa kye tulina wano 1922 1922 Bosco aleeta ebyapa bye. Simanyi gavumenti oba agenda jigulisa ku documents ki. Yategeera weakness eri mu family yaffe n'atandika kubba poloti. Wabula bano etubabuuziza lwaki bavuddeyo mu kaseera kano n'okumanya ddala oba ensonga zino baali bazitutteko mu kkooti batutegeezezza nti bazitwala dda mu mbuga z'amateeka okuva eyo mu mwaka gwa 2017. Omusango guno gwagenda mu kkooti mu 2017 bino ebya gavumenti okuba nti esasulirawo ba hawkers abatembeeyi okujja okubeerawo biri recent. Niffe twababira Bosco 2017 n'agulirira eno n'agulirira eri. Nora Eseza Nakibuuka agamba ettaka lino liri booya era ensonga zaabwe zaatuukako ne mu ofiisi ya minisita w'ebyensimbi mu ggwanga era n'agaana okusasula omusuubuzi Bosco Muwonge okutuusa ng'enkaayana ku ttaka lino ziweddewo wabula naye kyamubuuseeko okulaba ng'ate Speaker wa Parliament asaze ogwakawala nga tawulirizza gwa kalenzi. Era ne tufuna ne meeting ne Minister Kasajja ne tuvaayo nga konkuludinze nti tumale okwesootinga okabalaba omutuufu gwe bagenda okusasula. Naye kati kyaneewuunyisizza ennyo okulaba mu mawulire nga ate baŋŋamba nti nno bagenda kumusasula. Kwegamba ne sitegeera sipiika waffe nga tamaze na kulaba kituufu kiriwo yasazeewo ate basasule Bosco. Ono atuuse n'okwoza ku mmunye ng'agamba ettaka lye liringa erigenze lityo awatali wadde ayamba kuba buli we bagenze tebayambiddwa era asabye omukulembeze w'eggwanga n'abakungu abalala okuyingira mu nsonga zino. Muzeeyi lwaki tovaayo n'oyingira mu kintu kino taata mukama wange jangu oyingira mu nsonga zino naye kubbiwa kuyitiridde taata. Nyabo minister minister Nabbanja njabo vaayo lwanirira abakyala tuli bakyala bakadde ebintu byaffe byonna bitutwalako omusajja omugagga bw'atedera ddadda kwenjerewo okudda mu byaffe ate n'abitandika okubibuzaabuza. Kyokka mu kwogerako ne Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago ku nsonga z'ettaka lino agamba kituufu omusuubuzi Bosco Muwonge ettaka lye yeesibako sirirye era akozesa bukozesa omukisa guno okufunirako batembeeyi ssente okuva mu gavumenti ng'akolagana n'abanene munda. Ettaka lya Muwonge tetugenda kuligula nti lirimu ebirumira bingi, lirimu omulyo, lirimu ddiiru, lirimu okuwanyisiganya ensimbi wansi w'emmeeza n'agamba eryo tuliyimirize. Bw'oba oyagala okugula oba okutunda olanga mu mawulire. Mwami Bosco Muwonge ettaka lye baaliranga mu mawulire ki? Wabula yakulira abasuubuzi abakolera ku katale kano Richard Lubega agamba gano gonna malya ga nsimbi era bano bonna abavuddeyo okuwakanya nti ettaka si lya Bosco Muwonge waliwo abanene mu gavumenti ababakozesa okulemesa enteekateeka y'okufunira abatembeeyi we bakolera kye batajja kukkiriza. Bosco Muwonge abadde akola ebintu bye nga tetulaba muntu avaayo. Lwaki bavaayo mu kaseera kano? Ate nga bakozesebwa era baminisita benkugamba bebakozesa abantu abo bamafiya bali mu gavumenti ya President Museveni muno bangi. Bino byonna bireetawo okusoberwa naddala ku bannannyini ku ttaka lino kuba ne mu alipoota y'akakiiko ka Paalamenti gye kaakola akakosase kaagaana gavumenti okusasula omusuubuzi Bosco Muwonge ssente zino wabula nga n'okutuusa olwaliro nannyini ttaka omutuufu akyabuusibwabuusibwa. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina, Gambuuze. Kati kakati ate ye Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Bishop